wakati nga mwana mlenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe awamu ne mwana mlenzi amanyiddwa nga Akirewo Kivumbi babadde basuubirwa okuleetebwa mu kooti ya Kawempe Magistrates Court ate ne mwana mlenzi amanyiddwa nga Calvin oba goyinza okuyita Bobi Giant abadde mu lugendo era lwe lumu olw'okuba nti asuubira okuleetebwa mu maaso g'omulamuzi asomerwe oba olyawo emisango egyamukwasa gye buvuddeko mu mbeera etaali nnyangu n'akamu. Wabula wakati nga bano batuusiddwa ku kooti ate ebintu byongedde okuba nga bibijjirira akakiiko akafuzi ak'ekibiina ki National Unity Platform sikeekoka National Unity Platform nayo okutwaliza wamu ng'ekibiina si be bokka ate era wamu ne bannayuganda naddala abo abali ku side eya struggle ate era wamu n'enkyukakyuka baguddemu encukwe olw'amawulire aga munnakibiina ki NUP omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro okubeera nti abuziddwawo. Yes, Waiswa Mufumbiro abuziddwawo wetwogerera nga when recording the story eno essaawa zigenda kuwera 8 ez'omutuntu ez'ennaku z'omwezi 8 Septemba 2025 amawulire g'okubulwawo kw'omukulu ono oba okuba nti abuziddwawo tebannaba kubanga bamanya wa ewatuufu Waiswa Alex Mufumbiro wayinza okuba nti atwaliddwa. Ojja kujjukira nti omukulu Alex Waiswa Mufumbiro ye deputy spokesperson oba omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ki the National Unity Platform era nga amawulire gano gafulumiziddwa omwogezi oba omukulu ono gwabeera amyuka mu kibiina Joel Ssenyonyi ate nga ye leader of opposition. Emmotoka gy'olaba ku screen okusinziira ku bifaananyi ebitandise okubanga bisaasaanira omutimbagano wonna ye mmotoka esuubirizibwa okuba nti yewambye omukulu Alex Waiswa Mufumbira okukakana bamuddusiza kipayopayo paka nawa ewasuubirizibwa okuba nti ali. Okusinziira ku statement ekoleddwa the leader of opposition era ng'ono ye mwogezi w'ekibiina ki NUP omukulu Joel Ssenyonyi annyonnyodde bw'ati ku mbeera yonna ebaddewo. Agamba nti as we proceeded with court at Kawempe Magistrates Court in the case of Eddy Mutwe and others, NUP deputy spokesperson Alex Waiswa stepped out a few minutes ago to attend to other engagements away from court. On his way out, he has been violently grabbed and pushed by the military into a Noah registration number UAK 368K, silver in color, and taken to an unknown place. The cowardice and criminality of the regime is baffling. Omukulu Joel Ssenyonyi agamba nti bwe tubadde tuweyongerayo n'emisango wali ku kooti eya Kawempe Magistrates Court mu musango gwa Eddy Mutwe n'abalala, deputy spokesperson Alex Waiswa Mufumbira afulumyemuko eddakiika ntono emabega okubaako ebirala by'amaliriza wano na wali okuva ku kooti. Wabula abadde atambula ng'agenda akwatiddwa mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu, abasajja ne bamunyiga paka ne bamukasuka mu mmotoka. Agamba nti abasajja ba military, okusinziira ku Joel Ssenyonyi agamba nti abasajja ba military be bakutte omukulu Waiswa Mufumbiro ne bamunyiga ne bamuteeka mu mmotoka Noah era n'agamba number plate ebadde UAK 368K era ng'eno ebadde mu langi ya silver. Atwaliddwa mu kifo ekitannategeerekeka era mukaddeke kamwagamba nti obutiitiizi n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abatutwala essaawa zino nti bwewuunyisa. So ndabyeko David Lewis Rubongoya naye apostinze ku nsonga y'emu, Nubian Lee naye nga bw'osobola okuba nti olaba awo naye apostinze ku nsonga eno. Ekibiina ki National Unity Platform
social media accounts zaakyo eziri official bonna bakakasiza okukwatibwako omukulu Alex Waiswa Mufumbiro wabula paka nga ne gye buli eno ekibuuzo ekikyali ekikulu Waiswa Mufumbiro wa ewatuufu we bayinza okuba nga bamuddusiza ne bamutwala kubanga paka nakati tetunnaba kubanga tumanya wa omukulu gyaddusiddwa oba we kuba kuwambibwa waje bamutute wabula nga tuli awo njagala nkuzeeyo ku kooti paka nakati court session ekyagenda maaso okuba nti etuula weekoledde story eno njagala olabeko ku bigenda maaso ate nja kukomyawo nkunnyonnyola biki ebituuseewo okakana nga Eddy Mutwe atulisa Akaabye amaziga ate era wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga AGALIWO Kivumbi. Eyo nno yembeera eri mu kooti essaawa zino we baleese mwana mulenzi Eddy Mutwe ate era wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy. Eddy Mutwe amanyiddwa nga Edward Ssebuufu ate era wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga AGALIWO Kivumbi at the same time ne Bobi Giant mukadde kekamu. Kati njagala weetegereze video eno soka wetegereze ka video kano wano. Olunaku olwaleero eno ye moment happenings esinze okuba nti emenya Eddy Mutwe wamu ne mwana mulenzi AGALIWO Kivumbi. In fact AGALIWO Kivumbi yasoose okumenyeka. Oyo mwana golaba wa Eddy Mutwe. Eddy Mutwe olumutambuza ne bamusembeza okutuula maaso n'asaba okulaba ku mwana we. Kati Eddy Mutwe omwana amukoledde sigino then omwana n'atambula najja ewabadde Eddy Mutwe. Wabula omwana ono waze amaziga ago golaba AGALIWO Kivumbi akaaba ne Eddy Mutwe gavudde ku mwana wa Eddy Mutwe.
Akirewo Kivumbi atuuse nga tasobola kubanga akyebeera amaziga ne gamuyitamu era ne Eddy Mutwe okkakkana naye akutte akatambaala ababiri boozezza ku mmunye lwa nsonga emu. Omwana wa Eddy Mutwe bwe bamuleese Eddy Mutwe n'akwata ku mwana we n'awulira essanyu lingi n'amusikasikawo ku mukono nga omanyi omuzadde. Wabula bino bibadde bigenda mu maaso abasirikale bazze ne bajjawo omwana ewabadde Eddy Mutwe kati kireetedde nnyo Akirewo Kivumbi okutulika n'akaaba ne Eddy Mutwe naye amaziga ne gamuyitamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Giant naye alabiddwako mu kaduukulu mukadde ke kamu. Kyolina okumanya nti kooti ebadde ekubyeko bugule era abamu ku bakulu ab'enjawulo bazze okubeera nti babeerawo. Shamim Malende nga bw'omulaba abadde ne kanso Nalukoola, omukulu Paul Musisi, bano bonna bannamateeka wabula at the same time nabo baagala kuba nti beesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Omu Kawempe that is Nalukoola, Shamim Malende Kampala, ate Paul Musisi ali walikira ewase Mjunganda. Ne leader of opposition naye abaddewo bulungi. Bannamateeka bonna ab'ekibiina ki the National Unity Platform babaddewo okulaba nti bawuliriza oba bail hearing eri mu kugenda maaso nga paka nakati ne bwenkolera story eno bakyali mu kuwuliriza okulaba oba mwana mulenzi Eddy Mutwe wamu n'omukulu amanyiddwa nga Akirewo Kivumbi basobola okubeera nga baweebwa bail ate n'okulaba mwana mulenzi Bobi Giant kiki ddala ekigenda okubanga kivaayo omulamuzi. But information yonna nga bwe dropping in a YouTube channel eyagaliwo ejja kuba egikuleetera butereevu. Kyolina okubanga ojjukira mukwano gwange kyekyokubeera nti akaseera kano nga Waiswa Mufumbiro atwaliddwa ojja kujjukira nti Joel Ssenyonyi annyonnyodde nti abamututte ba militale akwatiddwa oba n'awambibwa n'atwalibwa era ateereddwa mu motoka eri gye nkulazeeko ekika ekya Nuwa wabula abamututte ba militale ekitegeeza nti mu maaso awo wandisuubira okulaba mwana mulenzi Waiswa Mufumbiro ng'atwaliddwa oba ku kitebe kya militale oba ng'atwaliddwa wonna wanaaba atwaliddwa wabula abamututte kikakasiddwa nti babadde ba militale ekitegeeza nti okusinziira ku mateeka nga bwe galiwo omuntu waaba akwatiddwa talina kusukka ssaawa 48 n'okusoba nga tannaba kuleetebwa mu maaso ga mulamuzi. So kitegeeza singa Waiswa Mufumbiro naye atwalibwa mu layini entuufu ey'amateeka oyinza okumulabako mu maaso g'omulamuzi mu bbanga eritali lyawala okuva kati. Era nga bwe kyabadde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Giant nti wakwatibwa wabaddewo okutya okw'amaanyi ku byonna wabula ate oluvannyuma ne kimanyika nti yabaddewo akuleetebwa mu maaso ga mulamuzi. So Waiswa Mufumbiro mu bbanga eritali lyawala singa ebintu biba bitambudde mu butuufu bwabyo ayinza okubeera nti alabwako mu maaso g'omulamuzi. But information yonna tujja kuba nga tugireeta. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bali bagamba nti package y'abaana mu kaseera nga bali mu kudda ku masomero bagirina butereevu nnyo nnyini ddala. Balina ebyokulya omwana byasobola okulyako okumala akabanga ku ssomero. Ojja kujjukira nti balina daddies, balina cupcakes, balina donuts. At the same time oyagala kufuna ku pizza osobola okuba nti obakubirako mukwano gwange ne bakolera delivery. Oyagala kubeera nti ofuna cake eza buli mukolo ku 0709787508 Honey Bites bajja kuba nti babikolerako. Mukadde ke kamu bannaffe aba Alson Painters UG omulimu gwe bakola mukwano gwange gwa kusiiga langi. Olina ekizimbe oli bunaayira ozimbye ekizimbe kyo otuuse ku wall plate oyagala kubeera nti omanya kati sente za langi otegeka kyenkana ki. Alson Painters ugi bakubireko ku 0705 193636 ne ku WhatsApp kwebali bajja kubanga ensonga z'okusiiga ekizimbe kyo langi bazikolako butereevu mukwano gwange. Mukadde kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba YouTube channel eyagaliwo bagamba nti information mu butuufu bwayo nga bwe beebaddewo bwe bagikuleetera tebagatta mu byabwe
yadde okutoolamu ekintu kyonna. So kyolina okuba nga okola kyakubeera nti oli locked in ku channel eno, liking a video, at the same time commenting kikyolowooza naddala ku story eno na byonna ebibaddewo olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, thank you so much, mwebale ddala.